Tukwaniriza mu mboozi yaffe n'olunaku olwaleero Zirubega Ibrahim Kasinga. Mu mboozi eno tugenda kulaba ebyobufuzi gye bizze bitambulamu mu kitundu ekya Busoga. Mu 1894 obukulembeze bw'abafuzi b'amatwale we bwatandika mu butongole wano mu Uganda. Mu kiseera kino Busoga yali erina abakulembeze ku mitendera gya chiefdoms oba mu bufunze ky'oyinza okuyita amasaza nga teri Busoga yawamu. Era nerango Dr. Milton Obote gyasibuka nayo bwe gutyo bwe gwali. Chiefdoms 11 zizali mu kitundu kino kiyitibwa Busoga olwaleero, era nga muno mulimu Bulamugi, Bukooli, Butembe, Buna, Busiki, Bukono, Bugweri, Bunole Bunanumba, Bugabula, Kigulu tekako ne Luuka. Abafuzi b'amatwale bakiraba nga kijja kubabeerera kizibu okubanga bafuga ekitundu kino. Kye baakola kwe kuteekawo office enaddukanya Busoga, ng'eno baagituma the Office of the President of Busoga. Bwe batyo baalonda Omuganda Semeyi Kakungulo n'abeera nga ye mukulembeze mu ofiisi ye eya Busoga. Mu 1919 ono baamusikiza Omusoga omulangira okuva e Bulamugi eri Yuti Wakko Tenywa, ng'ono kitaawe wa Henry Wakko Muloki. Wakko bw'atyo n'afuuka Omusoga eyasookera ddala okuweereza nga pulezidenti mu ofiisi ya President of Busoga. Mu 1939 Obote yali atemera mu gy'obukulu 14. Mu kiseera kino ofiisi ya pulezidenti wa Busoga yaggyibwawo n'efuulibwa Isebantu Kyabazinga. Bw'atyo Wakko n'afuuka Kyabazinga eyasookera ddala mu mwaka ogwo. Mu 1946 Wakko ng'akyali Kyabazinga, Obote yagenda okusoma ku Busoga College Mwiri ku mutendera ogwa A-level. Yamaliriza emisomo gye ku Mwiri mu 1947 era ng'omwaka gwe gumu omulangira William Wilberforce Nadiope okuva e Bugabula we yafuuka omubaka mu Legislative Council giyite Legicom. Mu 1949 Wakko bw'atyo emirimu gye yaginnyuka, era Nadiope yali atemera mu gy'obukulu 38 n'afuuka Kyabazinga omuggya. Nadiope mwaka gwe ogwokusatu ng'ali mu buyinza mu 1952 ekibiina ky'ebyobufuzi ekyasookera ddala mu Uganda lwe kyatandika ki Uganda National Congress mu bumpimpi UNC. Kino kyatondwawo Ignatius Kangave Musaazi okuva mu kitundu ekya Bulemeezi mu Buganda. Okutongoza ekibiina kino ekya UNC kwali mu kibuga Kampala. Obote yali awangalira ejjinja mu Busoga naye teyalutumirwa mwana yaliwo nga batongoza ekibiina kino. Yali omu ku bakulu abaafubutuka mu kitundu ekya Busoga nga bakulembeddwamu David Lubogo. Mu 1954 Nadiope ng'akyali mu ntebe y'obwa Kyabazinga, Democratic Party oba DP nayo yatondwawo. Eyagitandikawo yali musajja mu Roman Catholic nga ye Joseph Kasolo. Olwo mu 1955 Eridad Muliira tekako ne banne baatandikawo PP oba giyite Progressive Party. Omwaka ogwo gwennyini PP lwe baagitandikawo, Nadiope yali ali mu kumaliriza kisanja kye eky'obwa Kyabazinga era nga bw'atyo emirimu yaginnyuka mwezi gwali gwakusatu 1955. Baategeka okulonda okujja okufuna Kyabazinga omupya ng'ennaku z'omwezi 10 ogwokusatu, era nga Nadiope naye yavuganya. Be yali ali mu kuvuganya nabo kwaliko Muloki, DJ K. Nabeeta, ngono muganda wa Henry Chemba, nga kwaliko ne William Mwango. Abaali bakulira ebyokulonda mu Busoga District Council baakungaanira Bugembe mu Jjinja, era ebyava mu kalulu byali biraga nti Muloki eyali atemera mu gy'obukulu 35 awangudde Nadiope nga yamusingako obululu 8 bwokka. Ono yafuna obululu 55 ate Nadiope n'afuna obululu 47, Nabeeta n'afuna 12 ate Mwango nga yasemba nga yafuna obululu 5 bwokka. Mu April ennaku z'omwezi 19 bw'atyo Muloki ne bamutuuza ku ntebe y'obwa Kyabazinga. Omukolo guno
gwaliko ne yali akolanga gavana wa Uganda CH Thonole tekako ne district commissioner okuva mu kitundu kino ekya Busoga nga RF Ropa. Mu kaseera ako Muloki ng'afuuse Kyabazinga, Obote yali Kenya ng'ali mu kuvuganya ku kifo kya Legiko nga yali avuganyiza ku kaadi ya Kenyan African Union Party. Wabula ono teyasuula kubeera ng'ali akalulwako. Singa Obote yawangula akalulwako kitegeeza yali agenda kukomekerera nga mutuuze w'eggwanga lino erya Kenya. Wabula oluvannyuma lw'okuba nga yalemererwa okuwangula ekifo ekyo mu Kenya, yasalawo okudda mu Uganda mu 1956. Yakozesa omukisa gw'okuba nga gavumenti y'Abangereza yali ekutte munnabyabufuzi okuva mu kitundu kino ekyera eyali amanyikiddwa nga ye Yokosofat Engol. Obote bw'atyo yaddamu n'avuganya mu kalulu ak'okufuna omubaka agenda okukiika mu Legiko ng'akiikirira Lango, era nga Obote yasobola okukawangula ku mulundi guno. Mu kiseera kyekimu nga Muloki akyali mu ntebe y'obwakyabazinga, waliwo okubaganya ebirowoozo mu Busoga District Council kifo ky'obwakyabazinga obanga bakiteekako ekkomo kufuga myaka 3 olwo nga baddamu balonda omuntu omulala. Muloki kye yakola yakunga abantu babeere nga bawagira ekyokubanga ekifo kino kibeera kya kufuga paka kufa. Nadiope naye mu kweyagaliza yafuba okulaba nga ekifo kino kibeera kya bisanja ng'ekiruubirirwa kye kyali kyakulaba ng'akomawo afuuka Kyabazinga ate olwaddemu akunge babeere nga bakyusa etteeka ekifo kino kibeere kya kufuga paka kufa. Nadiope bwe yakizuula titalina buwagizi bumala bw'atyo yasalawo okwekandagana afuluma kanso, era ng'okwekandaga kwe kuno tekyalobesa kulonda kugenda mu maaso. Mu butabaawo bwe bakanso members 86 bawagira ekyokubanga ekifo kino kibeera kya kufuga paka kufa, era Muloki bw'atyo n'abeera Kyabazinga. Omuntu omu yataawagira kiteeso kino ate abalala 5 nga bo tebaasalawo. Mu mwaka ogwokubiri Muloki nga ye Kyabazinga mu 1957, Musoga munne Lubogo yafuuka omukulembeze w'ekibiina ekipya ekyali kitondeddwawo ki United Congress Party kiyite UCP. Ng'oggyeko Lubogo, abalala baatandikawo UCP kuliko Paulo Muwanga, Godfrey Binayiisa, Solomon Mutenyu, Sengendo Zaake teekako ne Dr. E.M. Kemuwazi. Olw'okubanga omukulembeze w'ekibiina kino ki UCP yali asibuka mu Busoga, Abasoga baawagira nnyo ekibiina kino. Amazima gali nti nga Uganda People's Congress tennaba kutandikibwawo mu 1960, UCP teekako ne UNC bye bibiina ebyali bisinga okumanyikibwa mu Busoga. Wabula yadde nga UCP yali erina obuwagizi bungi nnyo mu Busoga, abantu abasinga obungi mu Busoga South Lubogo gye yali asibuka ebyobufuzi naddala mu bibiina baali babiraba bulala. Mu kalulu ka Legiko ak'Olwenda-58 bano balonda Mathias Ngobye yali wa Independent. Ono yafuna obululu 696 n'awangula Lubogo yafuna obululu 776. Ate SW Bamutwire owa UNC yafuna obululu 3229. AM Kaduyo yafuna obululu 2563. FS Musumba yafuna obululu 2174. Jike Kajamali yafuna obululu 962. Ate y'omukyala D Menya n'afuna obululu 507. Olwo JM Mukama n'afuna obululu 472. Ate ku ludda olulala abantu abawangalira mu Busoga North baali basinga kuwagira UNC, era ng'akalulu kagenda okugwa nga balonze munna UNC Nadiope okubeera nga bakiikirira mu Legiko mu 1958. Ono yafuna obululu 3,825 n'awangula Nyanga eyafuna obululu 1,296. JBL Mugonyi yafuna obululu 10,200. Ate Ejje Lyagoba n'afuna obululu 10,282. Olwo Asirike
n'afuna obululu 997. Mu biseera ebyakalulu kano akoogerwako, DP yali ekulemberwa Bendikito Kiwanuka era nga mu Busoga bano baali tebalinayo buwagizi nga tewali munna DP yenna yawangula akalulu mu kitundu ekyo. Olwo UPC ng'etondeddwawo mu 1960 ebyobufuzi byakyuka naddala mu kitundu kino ekya Busoga. Obuwagizi obusinga obungi bwakyuka ne budda eri Obote wa UPC. Obuwagizi okukyuka kigambibwa nti kyava kubeera nti abantu bangi abaali ab'amaanyi mu kitundu kino ekya Busoga bayingira ekibiina kino ki UPC era ne bakikungira obuwagizi, ng'era abamu ku bo kwe kwali Nadiope ne Shabani Nkutu. Nadiope kigambibwa yakwata Obote n'amutwala mu famire z'abalangira mu Busoga era nga bano be bayamba Obote ne UPC ye okubeera ng'emanyikibwa. Ngobi y'omu ku bannabyabufuzi abaali bamanyikiddwa abayaniriza Obote teekako ne UPC. Era mu gavumenti eyasooka mu kalulu akaakubwa mu 1963, UPC eno yafuna ebifo ebisinga obungi mu kitundu kino ekya Busoga, nga ku bifo 8 ebyaliwo UPC yawangulako ebifo 6. Nadiope yawangula Odipo wa DP mu West Busoga, nga Nadiope yafuna obululu 2,295 ate Odipo n'afuna 1,628. Odaka yawangula John Richo wa DP mu Jinja North, ng'Odaka yafuna obululu 977 ate ye Rich n'afuna obululu 253. Nkutu yawangula David J. Kenabeta, ngono yali wa DP mu South East Busoga, nga Nkutu yafuna obululu 179 ate Nabeta n'afuna obululu 5,892. Bamutire yawangula Thomas Mudungu owa UNC mu North East Busoga, nga Bamutire yafuna obululu 8,975 ate Thomas Mudungu n'afuna obululu 4,657. Nume yawangula Jejje Mbalule owa Uganda Hereditary Chieftainship Party mu West Busoga, nga Nume yafuna obululu 1,379 ate musajja mukulu Mbalule n'afuna obululu 3,325. Ngobi yawangula Erastus Lupampa eyali owa DP mu South Busoga, nga Ngobi yafuna obululu 1,356 ate ye Lupampa n'afuna 1,610. DP yawangulayo ekifo kimu kyokka mu Busoga ekya Cyprian Isiko gwe balonda mu East Busoga, ngono yawangula YM Kiri owa UPC, nga Isiko yafuna obululu 6,389 ate ye Kiri n'afuna obululu 5,785. Olwo ekifo ekirala mu Busoga mu Jinja South kyawangulwa omuyindi CK Patel eyali owa Independent. Wabula yadde nga UPC yawangula ebifo ebisinga obungi mu Busoga, DP yasinga okuwangula ebifo ebingi mu Uganda yonna, era omukulembeze waayo Kiwanuka bw'atyo n'alayizibwa nga minisita eyasooka ataliiko kkomo. Oluvannyuma n'afuuka chief minister n'akomekkereza ng'afuuse prime minister. Muloki atwalibwa okubeera nti yakyasinze okugumiza entebe y'obwakyabazinga, teekako n'okugiweesa ekitiibwa, yaliwo ku mukolo nga balayiza Kiwanuka. Olwo DP ne Kiwanuka nga bali mbuyinza mu 1961-1962, Obote ye yali leader of opposition mu Legiko. N'olwekyo ono yali alina okulonda kabineeti ye oba giyite shadow cabinet, nga mu kwebaza abantu b'omu kitundu kino ekya Busoga olw'obuwagizi bwe bawa UPC, kabineeti ye yasinga kugiteekamu bantu bava mu Busoga. Kabineeti ey'abantu 25 ababaka bava mu Busoga baali balinako ebifo 5 nga bye bitundu 2 ku 100. Lango yalinako ebifo 3 nga bye bitundu 12 ku 100. Kigeze ebifo 3. Ankola ebifo 2 nga bye bitundu 8 ku 100. Bugiso ebifo 2. Tese ebifo 2. Bunyole ebifo 2. Central Uganda ebifo 2. Akyoli ekifo kimu nga bye bitundu 4 ku 100. Tole ekifo kimu. Kalamoji ekifo kimu. Ne West Nile ekifo kimu.
bano wammanga be babaka abaali mu Legiko nga bava mu Busoga Obote bye yateeka mu kabineti ye y'ekisiikirize. Nadiope yali minisita w'ekisiikirize okulaakulanya ebitundu teekako n'amayumba era nga ye yali omwogezi wa shadow cabinet eno. Nkutu yali minisita w'ebyenjigiriza, Ngobi yali minisita wa byabulimi n'obulunzi, Bamutire ye yali minisita w'amakolero, Odaka ye yali minisita wa byabulamu teekako n'amazzi. Mu biseera ebyo Busoga yali emu ku regions ezaali zisinga okubeera obulungi mu nsonga z'ebyenfuna era nga Jjinja yali erina amakolero agawerako naddala aga sukaali, omwali eriri e Kakira, Mayuge teekako ne Kamuli era nga balimi b'ebikajjo baali bafuna akasente akeegasa. Wabula olunaku olwaleero Busoga y'emu ku bitundu ebisinga okubeera ebyavu mu Uganda. Abalimi b'ebikajjo babonaabona okufuna ssente ezeegasa mu bikajjo byabwe nga n'abavubuka bangi tebalina mirimu yadde nga waliwo okubasuubiza buli kaseera. Amalwaliro ga gavumenti teekako n'amasomero byonna biri mu mbeera mbi nga tebyegombesebwa bw'ogeraageranya n'ebitundu mu Uganda ebitwalibwa okubeera ebirungi. N'olw'ensonga eyo omuntu ayinza okugamba nti National Unity Platform obuwagizi bw'erina mu Busoga bwekuusa ku bwavu n'embeera embi Abasoga bye balimu. Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yafunye obuwagizi obutagambika n'asannyalaza Jinja City. Ono bwe yali ayogerako eri enkuyanja y'abantu be mu Kagoma Town Council mu Jinja District, Mr. Kyagulanyi yategeeza enkuyanja y'abawagizi be nti gavumenti ya NUP tegenda kubeerabira n'omulundi n'ogumu, egenda kulongoosa ebyenfuna okuviira ddala ku muntu owa bulijjo. Ono yagamba nti Busoga ebbanga lyonna bw'otunuulira ebyafaayo bya Uganda emanyikiddwa okuba nti yali region y'amaanyi ddala, kyokka abakulembeze abazze babeerako bazze bagiziikako ttaka. Mr. Kyagulanyi yategeeza nti Busoga y'emu ku bitundu ebisinga okulima ebikajjo, obula abalimi ebbanga lyonna baweebwa obusente butono entuuyo zaabwe ne zibafiira bwereere, nga kino kye kibaleetera obutava mu bwavu. Era bw'atyo n'ategeeza nti gavumenti ya Musajja Mukulu Museveni yaleka abantu yaleka amakolero ga sukaali ne gazannyira ku bantu ba bulijjo abalima ebikajjo nga babawa obusente butono nnyo ddala. Manifesto ya Kyagulanyi yatunuulira ensonga 11 era ng'ensonga zino yategeeza nti agenda kutondawo obukadde bw'emirimu 10, teekako kukomekkereza obulyake n'obukenuzi n'okuzzaawo enfuga ey'amateeka. Engeri emirimu gye gigenda okutondwawo yategeeza nti ebyobulambuzi bigenda kuvamu ebitundu 25 n'obutundu 3 ku 100, amakolero gaveemu emirimu ebitundu 60 ku 100, ate ebyemizannyo n'obuyiiya muveemu ebitundu 14 n'obutundu 7 ku 100. Kyagulanyi era yayogera ku nsonga y'ebyobufuzi mu kitundu kino ekya Busoga n'ategeeza nti gavumenti eri mbuyinza etulugunya abantu abawagira opposition. Ono era n'ayogera ku mwana enzaalwa y'omu kitundu kino Wasuwa Mufumbiro gw'agamba nti eyali badde abaaniriza mu kaseera ako mu Busoga kyokka tikyasobose olw'ensonga nti ali mu kkomera. Mr. Waiswa alina enteekateeka ez'okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti owa Nakawa Division mu Kampala. Ono yakwatibwa ne bana NUP abalala bangi nga wetwogerera bakyali mu nkomyo. Mu kwogera kwe kwonna Mr. Kyagulanyi yakoowoola abantu b'omu kitundu ekya Busoga okusituka bave mu kutya balonde obukulembeze obugenda okubawa ekitiibwa, eddembe lyabwe teekako n'okuzzaawo ebyenfuna ebirungi. Era bw'etyo Kagoma n'efuuka entandikwa ey'okutalaaga eggwanga lyonna omwaka guno ng'anoonya akalulu. Kyagulanyi yategeeza nti Busoga enkyukakyuka gy'etandikira. Pastor Andrew Muwanguzi ngono yakulira training teekako n'obukulembeze mu NUP yategeeza nti Abasoga bakakasizza nti tebeerabirwanga era bali kitundu mu kuteekateeka ebiseera by'omu maaso eby'eggwanga. N'agattako nti Bobi Wine ayagalwa mu kitundu kino olw'ensonga nti abantu baamu abawa essuubi
ate nga balala bo babawa bisuubizo. Ate bwe tugendako mu kibiina ki NRM n'ab'ekisanja kino babadde nnyo mu kitundu kino ekya Busoga. Musajja mukulu Museveni abadde mu Busoga emirundi mingi era ng'omulundi ogwasoose mu mwaka gwa 2024 zabadde nakusomeze nga 26 January bwe yabadde mu Jinja City ng'ali ku mukolo gwa NRM okujaguza okweza emyaka 38 nga bali mu buyinza. Olunakusomeze nga 6 February yali mu disitulikiti ya Bugweri bwe yali ku mukolo gwa Talehe 6 ogw'omulundi ogw'anamu 3. Ate bw'oba otunuulidde emabega era musajja mukulu ono Museveni yali mu kitundu kino bwe yali ng'ali ku nteekateeka za gavumenti ez'entandikwa ne bonna bagaggawale. Musajja mukulu ono era bw'oba otunuulidde emabega mu 2023 yaliko mu kitundu kino nga yaliko ku lunaku olwa Labour Day mu disitulikiti y'e Namutumba. Era mwaka gwa 2022 ng'enakusomeza 29 October ono yali ku mukolo gw'okujjukira Bishop Hannington, omukolo ogwali e Kyando mu disitulikiti y'e Mayuge. Bishop James Hannington yatemulwa mu 1895 ku biragiro bya Kabaka Mwanga. Emirundi emingi Pulezidenti gy'abadde mu kitundu kino ekya Busoga mu kaseera akatono mu kisanja kino tekirobera muntu kwebuuza Pulezidenti Museveni kikyagoba e Busoga. Professor Paul Wangola eyaliko omusomesa ku ssettendekero Makerere era yaliko memba wa National Consultative Council Parliament yaweereza Uganda nga President Idi Amin amaze okugibwako akkiriza nti ddala kituufu President Museveni okubeera mu kitundu ekya Busoga emirundi emingi NRM yakikola okusobola okubeera nga bazza obuganzi bwe baafiirwa mu kalulu ka 2021. Director w'ebyamawulire ku kitebe kya NRM Mr. Emmanuel Odombo yakkiriza nti ddala kituufu balina enteekateeka enjawulo gye bakoze mu kitundu kino. Weewaawo ng'agamba nti emikolo gyali gya Uganda yonna egyali mu kitundu kino era nga baagikozesa okwongera okulaga abantu b'omu kitundu ekya Busoga gavumenti ya NRM bye bakoledde ebirungi n'okwongera okumalawo obukyayi ab'opposition bwe baali basize mu bantu bano nga babagamba eby'obulimba. Kinajjukirwa nti akalulu akawedde akaliwo mu January 2021 kayongerera ddala okulaga nti abantu mu kitundu ekya Busoga bakooye gavumenti ya NRM ebafuze ebbanga erisoba mu myaka 38 era nga mu bbanga eryo baali bawagizi nnyo ba NRM nga bayimba no change. Mundakibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu muyite Bobi Wine yawangula musajja mukulu Museveni wa NRM mu kitundu kino ekya Busoga. Kyagulanyi yafuna obululu emitwalo 43759 ate Museveni n'afuna obululu emitwalo 4,462. Kyagulanyi yawangula Museveni mu disitulikiti okuli Kamuli, Luuka, Iganga, Jinja, Bugweri, Bugiri, Namayingo, teekako ne Mayuge. Nga Museveni yawangula Buyende, Kaliro ne Namutumba. Olw'ebyo ebyava mu kalulu kyaleetera ba NRM okubeera nga beeteekateeka bamanye ki ekyavaako obuzibu okubeera nga Buganda ne Busoga nga byakyawa NRM mu kalulu ako. Secretary General wa NRM Richard Todong obula mu kusooka yavaayo n'ategeeza nti tewali nnyo kyamanyi NRM kyekoze kyanjawulo ku mulundi guno era ng'ekikoleddwa kyekyo ekikolebwanga bulijjo mu kibiina kyonna ekiri siriyasi mu by'obufuzi okulaba ki ekyabaviirako kubanga bawangulwa obuzibu okuzuula ki ekyabaviirako okubeera nga bawangulwa obanga ekizibu kyali munda mu kibiina oba wabweru waakyo. Yadde nga yayogera bw'atyo obula mazima gali nti abakulu mu kibiina kino kumpi baamala wiiki nnamba nga bali mu Jinja City mu Novemba 2022 okubaganya ebirowoozo ku lipooti ezaali zivudde mu kunoonyereza kwe baali bakoze lwaki NRM yasingibwa. Tekyali kyangu kulaba biki byali mu lipooti
wabula Mr. Daudi Migereko eyaliko cabinet minister atera member wa parliament wa Butembe County okumala emyaka 15 yenyigira mu kukola okunoonyereza kuno. Ono yagamba nti bye baasanga mu kunoonyereza byalaga nti abantu okukyawa NRM kyava ku kutulugunyizibwa kwe babatuusaako ku nnyanja, teekako obwavu obuli mu kitundu kino n'ebbula ly'emirimu. Wabula Secretariat ya NRM yateekawo ttiimu endala naye ekola okunoonyereza. Era ng'ebyava mu kunoonyereza kuno okusinziira ku Mr. Dombo yategeeza nti ebimu ku byazuulwa kwe kuba nti abamu ku bakulu mu kibiina NRM mu kitundu kino ekya Busoga tebaakola kimala kubeera nga bategeeza abantu NRM bye yali ebakoledde, nga kye kyaleetera abantu okubanga bawa opposition akalulu mu 2021. Wabula abamu ku batunuulizi b'ebyobufuzi bagamba nti engeri yokka NRM gye yabadde erina okuyitamu okubeera nga yeddabulula mu kitundu kino kwe kulwanyisa obwavu n'okumalawo ebbula ly'emirimu, nti okulemererwa okukola enguudo okuli okuteeka kolasi ku luguudo lwa Jjinja Kamuli okuyita Embulamuti, teekako n'olwa kilomita 5.8 olwa Kamuli Bukungu, bye bimu ku ebyo byanyiiza abantu, nti era gavumenti ya NRM yalemererwa okubeera ng'ewa Abasoga feri egatta Busoga Kulango teekako ne Teso, era nga bino bagamba bye biviirako obwavu okweyongera mu kitundu kino n'ebbula ly'emirimu okuba nga likyaliwo. Emmanuel Dombo yakkiriza nti ddala kituufu obwavu nsonga nkulu nnyo mu Busoga, wabula n'awakanya ekyokuba nti gavumenti obutateeka kolasi ku nguudo yali emu ku nsonga lwaki abantu baagikyawa mu kitundu kino. Okusinziira ku Mr. Migereko, ekizibu eky'amaanyi NRM kye yalemererwa okubeera ng'egonjoola kwe kulemererwa okuba ng'efuna akatale k'ebikajjo mu kaseera Busoga weeberedde n'abalimi ab'ebikajjo nga bangi. Nti abalimi bangi baasalawo okubeera nga balima ebikajjo bino nga basuubira nti akatale bwekaliira kagenda kuba kalungi, kyokka gavumenti kino teyakifaako, ssente ezigula ebikajjo ne zikendeera. Nti ttani eyali ku $22 kakati eri ku siringisi eziri wakati w'$16,000 ne $17,000. Mu mwaka gwa 2019 Musajja mukulu Museveni yasuubiza okubanga agenda kusisinkana abalimi b'ebikajjo babeeke engeri gye boogerezeganyaamu, era n'agamba nti gavumenti yakubeera ng'ebayamba bateekewo ekyuma ekikola sukaali nga kw'otadde okubasuubiza nti bagenda kubawa biliyoni 12 bateekewo ebifo 2 nnyo batendekerewo abantu obukugu obwetaagisa okukola sukaali. Abakiikirira abalimi bategeeza nti mu mwaka gwa 2020 baafuna omukisa ne basisinkana yali Prime Minister Ruhakana Rugunda ebiseera ebyo teekako n'abakungu okuva Ministry ey'obusuubuzi. Mu lusisinkana luno Dr. Rugunda yategeeza nti obuvunaanyizibwa agenda buwe eyali Minister w'ensonga z'obwa President Esther Mbayo alondoola ensonga eno ne Ministry ey'ebyensimbi, wabula abalimi baawulira nga baweddemu amaanyi nga beebuuza lwaki Prime Minister asalawo kulagira Mbayo yaba alondoola ensonga eno ye n'atalagira bulagizi Ministry ey'ebyensimbi okukola ekyetaagisa olw'ensonga nti Dr. Rugunda ye Prime Minister era alina obuyinza okusinga ku Mbayo. Ku mirundi gino gyonna President Museveni gy'amaze mu kitundu ekya Busoga, era kigambibwa nti abantu mu kitundu kino tebafunye mukisa kubeera nga bamutegeeza ensonga ezibaluma. Ng'era ku lunaku lwa NRM, Moses Simbwa yavaayo n'ategeeza nti ye yaliwo opposition era ng'aweeredde obuvunaanyizibwa okutalaga ensi eno yonna alaga obubi bwa gavumenti eno n'engeri gy'etyobolamu eddembe ly'obuntu. Ono yalaga ng'asanyusizza musajja mukulu Museveni yakuba ne mu ngalo, era Simbwa n'ategeeza nti waakumusisinkana abeere ng'amubuulira ebyo byonna ab'opposition bye baali bamugambye okukola eby'obulimba. Abaateekateeka omukolo guno baayisibwamu eggaali ng'enjogera ennaku zino bweri, ng'abantu ku mitimbagano baategeeza nti mu kifo ky'okubeera ng'abantu ba mu kitundu ekya Busoga baweebwa omukisa okutegeeza Pulezidenti ebibaluma, ebyakolebwako tebirina kye byabagasa. Omukyala Salamu Musumba eyaliko Deputy National Chairperson wa FDC era ng'ono yaliko MP akiikirira Bugabula South mu Paalamenti
era n'aweerezaako nga disitulikiti ya Pasono wa Kamuli yategeeza nti omukisa omulala gwe baali bafunye nagwo ne gubayita mu ngalo gwe gwali ogwa Talehe 6. Musumba yategeeza nti basubiddwa okubeera nga bakozesa emikisa egyo okutegeeza Pulezidenti Museveni ebiruma abantu b'omu kitundu ekyo. Wabula ono yayongerako okutegeeza nti waliwo n'abakulembeze mu kitundu ekyo ekya Busoga abatakoze kimala kubanga bayamba abantu baabwe. Ebyo byonna nga biri bwe bityo, wabula ekibuuzo ekikulu kiri kimu: lwaki ye musajja mukulu Museveni tatutte buvunaanyizibwa ebbanga lyonna kulaba nga ebisuubizo byabeera awadde abantu b'omu kitundu kino nga bituukirizibwa? Wabula abalala era abawagira musajja mukulu ono Museveni bavuddeyo nga bategeeza nti ekizibu si kye kya Museveni, wabula be bantu baakolagana nabo abatamuyambye kubeera ng'ensonga zituusibwa eri abantu ba bulijjo. Tekize kikyuka mu nsonga z'ebyobufuzi nga bano baagala omuntu kyokka akaseera katuuka obwagazi obwo ne buggwawo ne bakwata omulala. Mu 1960 mu Busoga obuwagizi bwali nnyo ku Obote ne UPC, wabula NRM bwe yajja obuwagizi bwakyuka ne budda eriyo. Kati oluvannyuma lw'emyaka egiwereddeko ddala abantu mu kitundu kino ekya Busoga baagala NUP. Si lwakuba nti tebamanyi kye baagala, wabula banoonya omuntu anaasobola okubeera ng'abawa ekyo kye beetaaga, nga singa obasuubiza n'otabawa bagenda kukyawa, bagende ne gwe basuubira n'abawa kye beetaaga.